Kaakati mujje tusenekemukko ku mannyo mujje tuseke vidiyo eno ensesezza n'amaziga ne gajja mu maaso n'enkaba n'amaziga lwa vidiyo eno naye basajja bannange nange abamu neewuunya era mbatya nabawanikira mulimu abasajja nga bo osaana kubawa saluti. Kakati wuliriza, omwami ono gwe mulaba mufumbo era ng'alina omukazi ewaka, kyokka ayinayo ka girlfriend ke bakayita Aisha eyo emabbali kaatera oppepeya nako bw'abanga tali waka na mukazi we. Kati mu ssimu ye akayinamu yakaseevingako Aisha. Mukazi we ow'ewaka abadde akimanyi nti bbaawe akukuta ayinayo ka girlfriend ke bayita Aisha eyo ebweru. Kati ono yabadde atadde essimu ku kyaja, mukazi we n'ajja n'akwata essimu eyo n'agikebera n'asangamu ennamba y'aka girlfriend ka bbaake ke bayita Aisha. Omukazi ennamba n'agidiriitinga mu ssimu n'okugibulookinga n'agibulookinga. Kati omukazi kye yakoze yaddidde ennamba ye ng'omukazi gye yaseevinzeko erinnya lya Aisha. Essimu bwe yamaliriza n'agizzaawo ku kyaja. Ono ye bbaawe tamanyi mukazi by'ali mu kukola. Kati omukazi bwe yamaliriza okuseevinga ennamba ye nga gitaddeko Aisha, omwami alowooze nti ke kano ka Aisha ka girlfriend ke, kumbe eno ennamba ya mukyala we akyusizza erinnya. Kati omukyala ng'akwata essimu ng'asindikira omwami message ng'amugamba nti baby nsindikirayo $20 ninamu ka emergency. Omwami yagenze okujja okukebera essimu ng'alaba ka girlfriend ke ka Aisha kamusindikidde message keetaagayo $20 kalinamu ka emergency. Omwami ono yabadde talinaamu ssente. Kati n'ajja ewa mukazi we n'amulimba n'amugamba nti mukyala, bankubidde essimu mu kyalo nti muganda wange mulwadde naye bansabye $20 sigalinaamu, bw'oba osobola mpayo $20 ago gampole ngenda gakuwa nsoke ngasindika eno mu kyalo waliyo omulwadde. Omukazi teyakoze ensobi, teyagaanye nti sirina oba ki, yakute $20 n'agawa bbaawe. Kati Aisha yasindise message yataddeko ne line okuba kugenda ssente nga munnange ono omwami agenda ku mobile money ateekako akasente akasindikira Aisha. Yalowooza asindikira Aisha girlfriend we, kumbe akasente kagenda wa mukazi we. Omukazi yakyusizza mannya, ennamba ya Aisha yagiggyemu. Ono bw'amala okusindika akasente Aisha tamukubira ssimu. Ono omwami kyava agamba Aisha tankubira ssimu kiki? Afuluma ennyumba agenda ebweru emabega eyo ng'akubira Aisha essimu ng'amugamba wayi mukwano akasente okalabye? Omukazi ng'amugamba nti sente nzirabye neeyanziza. Yagenze okuwulira nga mukazi we yayogera. Omukazi essaawa zino ali mu kufumba mazzi gookya, ono ali eno atidde okugenda mu nnyumba ebyaddiridde. Wuliriza, kankutuseko omwami ono ng'alutuviira ku ntono. Vidiyo yiyo gipereka like. Mukazi wange yakutte essimu yange ng'agenda ng'asimulamu ennamba ya girlfriend wange gwe bayita Aisha. Kati ng'akwata ennamba ye ng'agiseevingako erinnya Aisha mu ssimu yange. Kati nabadde ndi awo Aisha ng'ansindikira message nga ngamba mukwano neetagayo $20 egy'obwangu urgently ng'ataako n'akawunti nnamba kwe mba nziteeka. Munnange nange nga nziruka nga nfumba mukazi wange bwongo nga mugamba mukwano muganda wange mulwadde nnyo mukulu wange bamututte mulago nyambisayo $20 ng'azikwata ng'azimpa nga nfuluma mpola noonye mobile money sente nziteeke ku akawunti gye bakoze eki gye bansindikidde mu message. Mala ozisindika nkomawo ntuula mu ntebe ndirakisinga naye nga bwe neebuuza Aisha nga tankubira konfaminga nti sente azifunye wadde ka message nga nkwata essimu nga mpeereza Aisha message nga mubuuza mukwano sente ozifunye. Yanzizeemu ekintu kimu, call me. Nga nfuluma mpola saagala mukazi wange ampulire nga neemulula nzire manju w'ennyumba. Senkagale ngenze kkubira Aisha mbuuza oba akasente akafunye. Ndowooza mwenna musobola okuimagininga feesi yange bwe yatunudde nga mmaze okuwulira nti eddoboozi eriri ku ssimu si lya Aisha wabula lya mukazi wange.
nakati nno sinaba kuddayo mu nnyumba maze wano ennaku 3 nti okuddayo mu nnyumba nengera omukazi yeetala afumba mazzi bwe kano bwe gavaako ng'agateeka mu fulasika nga saako amalala oba apulaninga kumpa caayi oba apulaninga kunjiira mazzi gookya nze nammwe. Kaakati abasajja mmwe sijja kubalimba oba kati guno naye kati bw'obanga gwe mukazi ono omusajja oyinza mumukolera ki? Ono omusajja oyinza kumukolera ki? Ono bagenda kumwokya amazzi agookya era gaageerinde, sijja kukulimba, bagenda kumwokya amazzi agookya nze nkobuulira. Ate ko kubanga amaze ebbanga ng'alimbalimba mukazi we, kumbe omukazi yajja amunootinga. Eyo omukazi yajja akunootinga mpola mpola mpaka bw'amala n'akola ki? Mpaka bw'amala n'akufuna. Mpaka bw'amala n'akufuna. Kati akakodyo ke yamukoze mu butuufu wano toyinza nakwegaana. Otandika otya okwegaana? Oluusi obeera n'ennamba y'akawala mu ssimu, omukazi n'akugamba nti akakawala mweyagala, n'omulimba n'omugamba mukwano nedda. Kano akawala nedda bwe kiti n'olimba n'oteekawo buli kimu ekirimba. Naye olunaku omukazi lwakkota. Abakazi bano obalaba mu maka bagezi lwakuba nti beefuula baffala. Omukazi akeera kumakya n'amanya nti bba wange alina kino ne kino nino kyakola. Ne yeefuula atamanyi, ne yeefuula atabiriiko, ne yeefuula ffala, ne yeefuula yungwe. Naye teri mukazi musiru eri bbaawe. Taliiyo. Just basirika busirisi. Nti omusajja engeri gy'alina obuyinza obw'amaanyi ennyo ewaka, omukazi atukesa n'agamba naye nedda. Kankireke bwe kityo. Overall, after all, ndi mukazi we. Kankireke bwe kityo. N'akunenyanenyamu kawo n'omulimba n'omukyanga n'okola biki? N'agamba kale. Ogamba abasajja abaleeyoze kino kankibabuulire. Tolowooza nti osobola okukera ku makya n'olimba omukazi ekintu ng'asoose kukunenya. Nnalowooza nti akivuddeko oba oli awakkiriza nti g'omugamba ge mazima. Akuleka bulesi. Era kino kankikubuulire, abakazi abasinga obungi eyo mu maka baleka bulesi ba bba baabwe kubaako n'ebintu bye bakola naye nga baba bakimanyi. Omukazi aba akimanyi. Just w'omulaba nga reactinze oba nga akoze ekintu ekisukkulumye ku ekyo ky'obadde olowooza kyakola, omanya nti ekintu kimususseeko, kimuyitiriddeko. Yes, kiba kimususseeko nga kimuyitiriddeko n'agamba naye nedda. Ekimala kimala. Nsirisa ekimala, nkugumiikiriza ekimala, nkulessa ekimala, kaakati nedda. Awo omukazi n'alyoka akola move esingira ddala okuba embi. Aba asirise ebbanga buli kimu aba akimanyira nga buli kimu akiraba. Kati n'olwekyo gwe toddaawo n'olowooza nti omukazi aba ffala, wamuleka just abeerawo mbu ffala, taba ffala boyi. Omukazi taba ffala. Era abasajja abakolera obwenzi mu maka, omukazi obwo akeera ku makya n'akugwamu ng'olina ekintu ky'okola oba ky'okoze, n'omunnyonnyola n'omuliisa waadi n'omulaba ng'akivuddeko, tolowooza nti aba akkiriza nti abivudde, akkiririza mu ggwe. Nedda. Aba agambe kankireke bulesi, kubanga teri mukazi ayagala kuwanyisiganya nga bigambo ne bbaawe mu maka. Taliiyo. Engeri gy'oba wamuwasa akulekeramuko akatiibwa kali eri nga bbaawe n'akuleka okole by'oyagala. Kyokka ate munnange ekisinga okwewuunyisa nti teri musajja asobola kugumiikiriza mukazi akola kintu kino mu maka. Taliiyo musajja asobola kugumiikiriza mukazi akola kintu ekyo. Era omukazi n'akola ekintu bwe kityo, eyo yeba enkomekkerero y'obufumbo bwabwe nti abasajja ffe tetusonyiwa. Ago ge mazima. Wansi bw'okwatira mukazi wo ng'omukuttidde, olina message z'omukutte nazo, oba olina amukubidde, biba bigenda kuggweera awo, tewaba kuwoza na kuteesa. Naye munnange ffe abasajja tubikola ate ne tulimba ne twetonda ne batusonyiwa. Naye ate ffe abasajja tetusonyiwa. Eyo nature eri mu basajja. Bwe kityo bwe kiri. Era bwe kityo bwe kitambula ensi yonna. Omusajja bw'atyo bw'abeera. Omusajja akola ensobi ye, bamukuttidde mu bwenzi, akoze biki? Neetondera omukazi. Omukazi n'amusonyiwa. Naye ate teri musajja asobola sonyiwa mukazi ng'atandika atya. Biba biwedde era obwo bufumbo buba buweddewo completely.
so kati n'olwekyo ekyo mulina okukimanya. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwena Omukama Katonda abankumire abankolera olungi obutagambika, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.